Navaayo ne mbagamba ku muzimu omukambwe ogwali gusituse era nga gwali gugenda kutta abantu bangi n'ebintu by'abantu bingi byali bigenda kwonooneka. Naye mbadde siddanga kubabuulira kiki ekyaddako, omuzimu twaguwangula oba tetwaguwangula. Message eyo yagowinga viral, neebaza Katonda nti yatuuka ku bantu bangi ate era ekyatambula era abantu bakyasindika essaala. Naye omuzimu ogwo twaguwangula. Olwaleero nziza okubuulira gwali muzimu ki? Kyali kirwadde? Kyali kiki ekyali kigenda okutugumbula abantu? Woba tewalaba message eyo kanjiza nnyoko katono. Waliwo omuzimu omukulu ogwasituse, simanyi oba mugenda kuntegeera. Waliwo omuzimu omukulu ogwasituse nga gutta buli muntu ali wabweru w'ennyumba. Oba eno pati munagitegeera. Message eyo nga bw'olaba era bwe nti bwe nali nyambadde nga bwe ndi mu message eyo njagadde nkikole nga nyambalidde ddala bwe ntyo. Mukama nsaba nyamba ate era neno video ebe nga egoinga viral etuke ku bantu bangi. Wayitawo 1 week kuba nali nkoze assignment Katonda gye yangambye okukola. Mukama bw'abaako message gy'akuwadde tagikuwa bubi nti ogenda kugirekaawo oba kugidelivaringa eri abantu ogirekaawo, oba olina okukola assignment z'aba yakugambye okukola. So nayikola assignment Katonda ze yangamba okukola era within mu wiiki emu nali mmaze okutegeerera ddala ekituufu era nga tumaze n'okuwangula. Naye mu kusooka bwe bampa message eyo nange saategeera gwali muzimu ki era nga message we yampeebwa we nagidelivaringa nga bwe yali. Wabula ku lunaku lwe twawangula ate lwe nategeera omuzimu omutuufu ogwali gusituse era ogwali gugenda okutta abantu abangi ennyo. Omuzimu ogwali gugenda okutta abantu kyali kirwadde. Bwe tutunuulira siriimu kyali kiwuka era siriimu tumuyita muzimu oba ekiwuka akawuka akaleeta siriimu. Bwe tutunuulira covid gwali muzimu era abantu bangi baafuna nnyo message ku covid nga tannaba kujja. Siriimu bwe yali ng'ajja simanyi ebiseera ebyo kuba ndoza nali sinnazaalibwa. Naye era kyemmanyi abaaliwo abaali batambulira mu Katonda ebiseera ebyo baafuna message ku siriimu. Kati ne kino ekyali kijja kyali kirwadde nga kikambwe nnyo kuba kyali kigenda kutugumbula abantu bangi n'okusinga ku covid. Kyali ky'amaanyi era olunaku lwe twawangula waliwo okulwana okw'amaanyi ennyo. Wabula kye nalaba nti kyali mu sheepu ya kiwuka era ku olwo lwe neetegereza kubanga wali mu message eyasooka bw'onooba ogenze n'ogiraba, bw'oba tewagiraba ojja komenti nga nja kugibateerayo wano eno. Kye nalaba wali Mukama yandaga nti omuzimu guno gukwata nga guyita ku muntu gw'omanyi. Jjukira siriimu ono akwata omuntu okuyita ku muntu gw'okola ki? Gw'omanyi mwesanze munnange ne mugwa mu mukwano mwemanyi. Akawuka ne katambula bwe katyo. Covid we yajja, covid oyo yalinga era akwata okuyita ku muntu gw'omanyi. Nze nyiva eri nina covid wange ne nzija ne nkukyalira. Kati ne kino ekirwadde weekiti we kyali kigenda okuba kuba wali nalaba nga guno omuzimu gutambulira ku bantu betumanyi. Nga siriimu ne covid we yalinga atambula oba bw'atambula even right now. Mu kulwanagana kuli nalwanagana n'ekintu kye saasooka kutegeera naye nga kyamaanyi nga tulwana. Naye mu kulwana waliwo ekyokulwanisa ekyampeebwa. Sooka ne tulwana naye mu masekkati nga kiringa ekyagala okunsinza amaanyi. Ne wabaawo ekyokulwanyisa ekyampeebwa kuba saakirina akadde ako naye kyansindikibwa busindikibwa era bwe nakwata ekyokulwanyisa ekyo kwe kukuba omuzimu guno ne nguwangula. Bwe mmala oguwangula kuba gwali gwagala kunsuulayo wansi mu nnyanja. Mu kugulwanyisa ate nze ne ngusuulayo wabula bwe gumala oggwayo mu mazzi wansi eri neesigala waggulu. Paati eno njogera nga mpulira n'olutiko lungiwa.
wemmala okisuula mu mazzi wendaba nga kyeyanjadde ku mazzi naye nga kiri mu sheepu ya kiwuka nga kirina enviiri ennyingi nga za black. Kyali mu sheepu ya kiwuka, waliwo ebiwuka bye bayita kyali mu sheepu nga woolaba ennumba naye nga kinene nga kinene. Bwe kyagwa mu mazzi eri n'entura nga kyeyanjadde ku mazzi nendaba nga kirina enviiri nga mpanvu bannange ne mpulira nga neewuunya naye mba nkyatula bwe nti nkyetegereza kyali tekifudde bulungi kiba kiddamu ekityo okuyimuka. Simanyi ngeri gye nnakibaka kuba nali waggulu nga kyo nkisudde wansi mu nnyanja nenziramu n'enkibaka n'enkikwata bwe nti mu bbanga bwe nti n'enkinyoola naye nga omanyi nga anyoola ekintu ekya plastic n'enkinyoola n'enkikutulako omutwe nenziramu n'enkikasuka mu nnyanja. Era bwe namala okisuulayo eddoboozi ne liŋŋamba nti ekyo gwe muzimu ogubadde gusituse nga gugenda okusaanyaawo abantu bangi nnyo nga n'ebintu by'abantu bingi bigenda kusaanawo. Mu kaseera ako waliwo omukyala eyajja wano nga ndi mu kulwanagana nakyo. Omukyala oyo eyajja kyemmanyi alabika ye yajja n'ekyokulwanyisa kubanga bwe mmaliriza eddoboozi lya Katonda ne liŋŋamba nti omukyala oyo tomuvangako. Wadda woobodda omukyala ebiseera ebisinga akiikira Mwoyo Omutukuvu. Bwe tutyo bwe twalwanisa ekiwuka ne tukimala amaanyi oba omuzimu ne tuguwangula. Kyemmanyi ku Katonda nti talina mesegi gy'akuwa oba talina kintu kyakubikkulira nga tagenda kukiggyawo okuleka nga gwe tokoze asayinimenti z'abaakugambye okukola. Naye buli eyasaba essaala kuba abakyala n'abaami mwasaba essaala till now mukyasaba ag'amaanyi essaala ze twagatta abayingira mu kwegayirira abasabira families zaabwe abasabira abaana abasabira bizinensi zaabwe abasabira amawanga gonna. Eyo essaala gye wasaba ne bwe yali ya kigambo kimu oba bibiri ge maanyi ge twagatta ne tuwangula. Wabula nina message eyampebwa ng'ate tumaze okuwangula naye message eno ate yampebwa mu 40 days of fasting and prayers ezaalangirirwa ku Mutundwe Christian Fellowship ewa Pastor Tom Mugerwa. Vidiyo neyinza okuba empanvu ndowooza munzikirize message eyo ngenda kugiba nga ngireeta mu vidiyo enaddako. Naweebwa message endala naye bw'oba okimanyi nti okola masturbation weematiza ng'omukyala oba omwami, bw'oba okimanyi nti oli malaaya, message eno yiyo. Baddiyo emyoyo gyammwe giyina gye gyasibibwa. Nalaba abaana okuva ku myaka nga 12 ng'emyoyo gyabwe gikaligiddwa ku miguwa gireebeeta bwe giti ng'ekyabasibya kola masturbation. Era n'endagibwa gw'omuntu akola masturbation kiki ekivaamu era bw'okikola ekikolwa ekyo ani gw'oyambako mu bwakabaka bwe.